nomanya nti oba oli awo anaakuzenkera embejje ate nakabutuzi bwasibaako wakata n'akwolekeza omukakajja eyasuulamu edda oli yatakyafumitiwa lusubi n'olyoka omanya nti wamma agenda kubanga naye agema obulega. Eŋŋoma olwaleero kakusomese ku ŋŋoma. Ku mulundi guli ogwasembayo nava wano nga nsomesezza ku ngalabi era yo wagitegeera ebigikwatako. Kakati eŋŋoma gye ndiko n'engalabi ŋŋoma era we nali nnyonnyola natandika n'okugamba eŋŋoma ez'enjawulo naye sanyonnyola lulimi lulala ku ŋŋoma naye nkunyonnyola ate olulimi olukwata ku ngalabi. N'olwekyo engalabi yo wagiraba kati ate ka weetegereze eŋŋoma empuunyi eŋŋoma eri gye tayita eŋŋoma embuutu gye ekubwako n'emikono ebiri empuunyi ekubwako na mukono gumu. Kati eŋŋoma ezo ekifo webagibajjira era webagiteerako eddiba wayitibwa tuyitawo mu ddeegero. Eddeegero bagireegera mu ddeegero kiba mukikola okuleega kino si kizibu nnyo. Eddeegero era bakubuuza nti ekifo we baleegera eŋŋoma kiyitibwa kitya? Kiyitibwa eddeegero. Mwabagenda nnyo mu bibuuzo bajja kubuuza ekibuuzo ekyo ate ogambe nti nawusuti yakisomesa BMTV Africa weeri. Kati eŋŋoma eyo ebeerako obuguwa obukozesebwa okuleega eddiba erigiteekebwako. Buno tubuyita endeere. Endeere ezo ze nguwaguwa ze basala eziyamba okubeera nga zinyweza eddiba. Kati eddiba eryo erikubwako ekitundu we bakuba tuliyita busu. Busu mugumanyi nga muzannyo nti amukubye busu, muzannyo gw'abato amukubye busu. Naye eŋŋoma nga tennateekebwako ddiba ate awo tuba tugiyita omuwulugwa. Kyawukanamuko ku ngalabi ku mulundi guli nderabiro kabagamba naye nako kanka bagambe bw'eba ngalabi nga tennateekebwako ddiba erya ttimba oba ery'enswaswa olwo yo eyitibwa ekigalala oba omugalala oba ekigalala. Okitegedde naye bweba ŋŋoma omuwulugwa oba omulugwa. Kale nno ogwo bwe gutyo nga tekunteekebwako ddiba. Eŋŋoma eno bagisokoolamu omuti mwebaggyibwa bagusokoolamu ebitiititi. Ebitiititi bino bye basokodde mu ŋŋoma nga bagibajja tubiyita enku. Kakati endeere zino wetegereze nnyo enguwaguwa ezo ezinyweza eddiba ku ŋŋoma zeetegereze ozirabe. Eŋŋoma ndowooza ogiraba bulungi ogiraba ng'ejja kulamu. Otyo kojja wange omulangira Ssuuna Abdul agikulaga. Ebintu bisiŋŋana bagamba emirimu gibeeranwa kubanga munno bw'atega enkulembe nga otutubika omutawu mu nkumantiribisi yakubukamu ekyo nange nakubukamu bino kati agikulaze bulungi nnyo ndowooza olaba. Kati enguwaguwa ezo tutera okuwagikamu ebiti ndowooza olengere ebiti bye bawagikamu ebyo. Ebiti bye bawagika ebbali n'ebbali mu mabutobuto kyekitundu ekisibwako enguwaguwa ezo ezikka. Ebiti ebyo tubiyita ebiwato. Bwe kiba kimu tukiyita kiwato. Obadde obimanyi? Kati kubaako ate obuguwa obumpimpi butera kuba nga bubiri obweyambisibwa okugisitula. Obuguwa obwo tubuyita amatu g'eŋŋoma ate wansi akatundu akatula wansi tukayita entobo y'eŋŋoma. Kale nno eŋŋoma yo ngisensudde. Mpozi kyolina okumanya munda mu yo eteekebwamu akantu kasobola okuba akayinja oba akantu konna kasobola okuwulunguta ne kawulungutanira muli nga bw'ogiwunzika owutuba oti munda owulira akantu akawulungutana. Akantu ako tukayita omuzimu gw'eŋŋoma. Omuzimu gw'eŋŋoma ogutegedde obadde okimanyi nti n'eŋŋoma erina omuzimu. Ogwo gwe bayita omuzimu gw'eŋŋoma oba ejjembe ly'omuleezi. Muleke nammwe kunzikisaayo bigambo bakayita ndi kungulu. Era ebyo bigambo bisatu byonna bikatuumibwa: omuzimu gw'eŋŋoma, ejjembe ly'omuleezi oba ndi kungulu. Kale eby'eŋŋoma kambiwunzikire wano eno kubanga ekyamazima mwami alidda ddi ate kugwe kwatuukira ate atava ku kibuga bwatyo nno aweebwa obusibe ataliiko kyayi atera amukuume. Naye mujjukire kadooni tabunira nga tannaba kukuuka kitengejjo. Nze Musisi Sajjofre munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowolo omunyogovu talina mazita ya saafu omwana wabambejjo mukenfu mu lulimi oluganda era saabasonyi olulimi oluganda musona lulimi eno ey'ekinini empoomera enjera enjubira abantu ate buna wonna. Awo nno nkuwandiikidde ekitabo kye nkujjukizaako olulasangeye oliteekeddwa ate era osaanidde okukiwagira awangaale kyolusubi olusajja nantasiba mugeera.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriziganya endala mukama waffe yebazibwa aweebwe n'ekitiibwa. Amanya n'eddoboozi Mwami Muwonge Ramadan, Managing Director wa Global Investment. Nzize wano batangaza mu kampuni yaffe ng'eje ebintu byekola, ekola ebintu bya njawulo nnyo ate nga byewuunyisa. Kampuni yaffe eweereza ssente ozijja wano ozitwala e Uganda n'okuzikomyawo. Kampuni yaffe tevudde ku ekyo, egulira abantu amayumba e South Africa ne Uganda. Oba oyagala ennyumba e Uganda oba mu kitundu ki, oba oyagala poloti, weetuli tukontakitinge ojja kuba ofuna ekituufu. Oba ogyagala e South Africa, ennyumba mu kitundu kyonna ky'ogyagalamu e South Africa, kampuni yaffe weeri oba tolina bikwogerako, evaayo nekugulira ennyumba yo. Tugulira abantu emmotoka eza Japan. Oyagala emmotoka ya Japan, please contact us. Oyagala emmotoka ya South Africa, munaye tukubire. Tuba tugenda kuyamba buli kimu tuli contacted, otucontactinge oba ogenda tufuna. Namba yaffe y'essimu eri 063 4570 916. Tweyanziza nnyo, tweyanze bakasitoma baffe abalungi abatuwagidde omwaka oguwedde, mwongere otuwagira era tuli nammwe, kampuni eriwo tubeererawo emyaka gyonna. Mubeere bulungi. Bye.